Kati Bobi Wine time is coming naye nja muyimbira yakake oyo omwana atalifuga nekyo obwami talikirya bakiyimbira ba DP nti owa DP talifuga ne oyo omwana talifuga nekyo obwami talikiteeka waga Bobi Wine watulanga ku ntebe nnene nze ndikuweekirawo singa Bobi Wine mugeza anoonya ssente waddala akubye mmane naye kiba kukwata ntebe Bobi Wine tossa baana ayina amaanyi yafuga Bobi Wine toyina yadde amaanyi amabibibi toyina yadde amaanyi awo ne wali oyimiriza limbo muli majo bayimiriza ku parade baba chogamba bali kuchikirira alala kaserenge tukalya kagenda 226 bwagwako simanyi banakoma 3 muntu gala laba fresh impia kuchiro Bobi Wine agenda NUP bagenda anytime abo bora banga n'okusala obusazi mu kubo boti 220 actually kanka 220 mu covid tuyingire 220 mu gumu tuva mu kalu 222 ng'abaana bayina amaanyi abo essaawa zino basanga ku kuwati ng'ebyaddalaga mwana nedda kati nekinoze ekyogeranga ku komanda wa ghetto mu Nansana abaana abasinga be twakozesa ekisanja ekiwedde 221 ku NUP abasinga be bali ku NRM kigenza olw'okuprovinga nti bakkirira bali kaserenge tobagenda wano they have concentrated on 3 kuvuma abantu kuwairiza abantu konjera abantu concentration yabwe eriawo badde kulwana bobo kana bokanta lusimanyo no afulume ona atumanyira gwo badde n'abasajja gwo wayocheza Bobi Wine wabagwo singa tukkirize kyegga nti Bobi Wine singa addayo na ya revolutionary song wajja kukola nga ye muyimbi muyimbi atuyize revolutionary song tulete bwa administrator bampu bugwa tulete simanyi bano Baraka Munyagwa ekyo kimanyi ekyo kyanalyzing ebintu yo good analyst so kunyonga ebyo bijja babwe temubikola kino kiyinza obabwe tutandika onnonya abantu on board ngati bali ku opposition tulayo tasule mwami Museveni neggo oyagala ssente akabino katambuliza mu nkwawazo oli ayagala akafaako obwemupi oli ayagala okobwa meya tunatuukayo ddi when shall we reach there nga abantu ine ebyaffe byetweyagaliza gwe ngambye obulutwe butwala tunogamba mu baboole kati ebyo biki byongamba statement ability tezikwatagana gwe no ngambe no verse kanjiweereza abakulembeze njiweze n'abo abesimba boba wasalawo ne wekitegezo ina ku magezi agatusingako todda ku katuti kuvuma buvuganya gwe olaga abasiru n'ababyenyi wagira NRM mu Buganda musiru nnyombo oba mubi nnyo wabula tutabbire tumatire tusalewo kuba bye mukola naffe bye mukola bwe muboza baboole gwosobola kukola ki mwe munenengane eyo muliro gwe mukuma kikugasa kinga gwo muliro gukumye ati nolekanga fa abalonzi tutingana yona yabiyimba njagala Uganda yaffe mu gitima ayina muti kwegamba omutima omubi kanchogerewe ntayagaliza kyovola basobola okubanga ayina obumbi bwafuna parliament netwa neeyisa ssente ne basiga abaana ba commissioner ba speaker of parliament agamba mbuli yabba 5 mubi ninga atambazima charity yabba 5 abawulira bubingo oli afuna ngaafunyi nti ayina ettima kyovola bayebwa wakera ku macha n'ogenda n'okolera NRM agamba babi babakozesa banjabira ba 220 yakozesa abaana wawadde ki tulina kyo bawadde okujja ko bateeka mu kodi pulani byo kubasibya okubakubya kikyo bawadde. Salamu alaykum ajati nakalembe omusemi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu giganye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze ajati nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0725375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Kale ona osizira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo kubuzako nti osibye otya wasuza otya oli otya mu ggwanga mwoli mu kitundu mwoli ne musaamu otulabira afunye okusomozebwa ofiddwa olwaziza n'okusomozebwa okulaba nkusaasidde nnyo asobola tutuuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nina Mr. Ziwa Amuza Kyeyune amapaati ke yeeyita Baaga ajja tunyonyola tugenda kwogera naye ebigambo lastamani but very intelligent sebo buuza abantu. Amina mbabuuzaako era nga bulijjo mwebale okuba mwebale n'okugoberera media ez'enjawulo however mbaaniriza nange nenkwebaza okunkyazaako waliwo ne ttiimu yange etatudde mu mawulire amannya era nga bagambye Ziwa Hamza Kyeyune naye nga mu ghetto neyita Baaga oyinza okumuta Ras Baaga
tekirina buzibu. Lwaki weyita baaga? Nalinja ku filimu yabagitanga Prison Break. Mwali musajja bamutanga T-Bag. T-Bag ekyamunyumirako nga bwagamba nja kukola kino ng'akituukiriza. Kwega namwagala ku character y'okwogera ekintu n'akituukiriza. Leave alone negative character ye. Naye nti yatuukirizanga nnyo ebintu. Nsooka neyita T-Bag nga nkyasoma. Bwe nava mu kusoma n'enfuuka Rasta nga nkyusizza ne neefuuka baaga. Kati olwokuba nali nkuze n'enfuuka Bagman. So kati omusajja ow'ensawo nalijja mu T-Bag n'enfuuka baaga kati Bagman. Obulamu bugamba butya? Obulamu bulungi nnyo Katonda akyatukuuma. Wewe wanga oli mulamu nga tulina bikuluma nga olina n'essuubi mu bulamu alisto okkiriza nti oli mulamu. Tuli bulungi tweyagala tuli vibing. Oh, Nansana. Nansana ali mulungi just mbeera ya byabufuzi era nga omanyi. Naye nzikakkamu. Alisi kati ekifaananyi kyakyuka baganga Nansana ababbi, Nansana simanyi kibulooka, obutayimbwa abayi naye kati alisi twakyusamu Nansana gye tuli tweyagala tuli mu mirembe. Muli mirembe. Yamani. Oli wa kibiina ki baaga? Mwana tusina kibiina ze ndi wa ghetto. Okuba nti nze ne mukozi wa mirimu ampangisa gwe nkozesa. Amiri gwe nkolera. Kwega ntuukirira gwe nkolera emirimu. Era sina kibiina kyenkolera. Mwe kati nga mmwe tubadde tubasuubira kubeera eri Kavule Makerere. Mwana tusikkatala nze sikkatala ku nze just abambwe bakisuubira naye nze siri ate sibanga nayo. Tobanga nayo, tomuwagirangako mulasitawo. Nakoma muwagiranga muyimbi. Naye kasayimba kiggwa leero era nze naye kyaggwa ku olwo. Nayingira mu byobufuzi ze nesigala mu ghetto. Bayingira mu byobufuzi teyajjayo kifaananyi kya mmwe. Yasooka n'asalako n'enviri n'ateekamu ne kali katiki ka Nike, just do it. Tokamanyi. Okusalako enviri kitegeeza nti yabeegaana. Kwegamba kaali kamu ku bubone kuba yali alina kya representing nze n'akyeyambula. Ate n'atakoma mu kyeyambula n'arepresenting ekirala kyegambye katiki akufa abamanyi tumanyi kye kategeeza. Just do it. Kwegamba n'akivaamu nawe ndamulaba nga akubye ne ovulo ng'eriko rainbow flag. Kwegamba nabo balina group y'abantu representing kwega yatuvaamu ffe abamu spiritual abakkiriza nti tulina kye turepresenting nga netumwesonyiwa. Era nze sewagirangako kibanda nakoma mumuwagira mu music. Ghetto teyatuuka mu parliament wewe yagendera mu parliament mukulabako. 2017 yaliyo. Ngaba ghetto. Yo nga ghetto. Yengo teyatwala mu parliament. Teyatwala ghetto mu parliament. Tayina ghetto gyatwala mu parliament n'ababaka bbiri ne betujje 221 ne be yawa card teyawasindika ghetto mu parliament. Gwe mbe yaba ghetto basatu be yawa card ne bagenda mu parliament. Gwe muntu nakati era bonna kwega ye kibanda alina kye yazuula n'ayitamu. Kwega abasigadde n'abalekeni. Era yagenda n'abawamani n'abanga abanzikiririzamu babembeera nabo be yagenda nabo. Naye ogamba mbu let me go there I represent the rest. Tano nedda yagenda kukola kiki. Tontisiza nnyo badde manyi ya bali presenting. Talina gwe yate yatu representing gobya n'ebintu byakola. It doesn't represent ghetto. Ya representing interests ze ng'omuntu obuli onaba bamwetoolodde akatebe kano ogenda kasembezaako mu maaso kati gyokusooka ya representing interests ze ng'omuntu si zaffe n'abo abatono abamwetoolodde bwe yagenda n'atwerabira naffe tusirika so kati ayayaana nnyo oluusi okujja otutukozesa ng'era aba musician industry teyagifuluma n'agenda mbyobufuzi naye ate ayayaana nnyo ayagala mbu agikozese ku kibuli oba emukolere ku mpaka kwega yeyo state mwe tuwangaalira naye ti ayayaana nnyo olaga mbu buli muyuti wange buli wa ghetto wange buli yuti alina kuba kunze kumbe nedda nfaamu tumuga nedda blood bino si bya woyo bino byateekawo waka ku mmeeza ozzaako okituzaako okitugende naawe so ino okulaga kati ebimu ebyamulima ffe abamu ne tukiyita bulaza tosobola kungamba mbu simanyi kati manifesto eriki tugeze nze Baga ni musajja nagenda ku ssomero n'ensoma I can analyze things gwe nnyonyera manifesto yo ngende ngisomesa abantu bajje bakugoberere newe tolina manifesto nga manifesto emu ebigambo bibiri tubalabise ne ku luno then kati onsuubira ngenda kugamba ky'abantu kitegeeza oba tolina kyogenda kunyonyola sina kyennyonnyola abantu sina budde bugamba abantu tugende tulabise ekyo omusajja alina amaanyi n'akabuli so alina okunyonnyola nakuwa manifesto nawe n'ogisomamu n'ogitegeera bulungi core principles z'ekibiina kwe zitambulira with things which are applicable tusobola okuteeka mu nkola ne tubiteeka mu nkola enkya nendeeta abaana tugende tulonda kino other than okujja nga blaza gwe ekibiina tukitambuliza ku dynamics ezijja zikyukaga ekigwawo kututambuliza ekibiina mpuuga bwakuyombesaamu ng'ekibiina tumala omwezi nga mulaba tutambuliza ku mpuuga mubi Speaker amongi bwakuzoganya tumala mwezi nga tuli ku oyo Segirinya bwafa tumala omwezi nga kwega gwe ekibiina kitambuliza ku issues ezigwawo kitegeeza that's not a political party
a political party unlike simanyi kati njakubye ebibina byonna zenna bye ngamba abantu ekibiina kyali badde n'omulama kwe kitambuza bw'obanga gwe green partisan party oba green party what is your coins oganze ndi wa green party neffe tuli babutonde very good nti nze ndi wa common humanities party nengenda lwanira muntu wa bulijjo afune ebintu tugeze guyizo okuwa ebino gangenda muwanya ku lwebina obulamu obulungi esimanyi emirembe gwe n'omanye kowazizo nti nze bw'onosanga n'ozingamba kiba kyanga mwana tonda abasajja olwansonga mwana mu agenda zaabwe balina programu eyamba abantu bw'oba oli wa DF jangu ngamba tulina equal share twagala regional balance simanyi biki nze ngende ngayo basajja bali balina agenda eri bweti tubagoberere nigo jonga ate mwana woyo kakatuzeko kino zayana isinzi ninga ekyo sikibina kya byabufuzi tulina okugoberera goli mu just club of kunywa mutunywe tugende chikute exactly ninga ate sirwe rugendo waje ekimu ku byasula besije would have been alive singa yakwatagana ejje n'omuntu yamuga tugende tukole grassroots politics wadde oli woyo defiance ne ku kyalo tukke yafulumya mufulumi esawa zino woyo aliwa nti tusoke tukize nti ebintu si bya woyo si ya chikute ebintu byasoka ku analyzing issues on board nokuba ne tugenda kukola kino tuzizaako kino tulina program eno era tugenda tutambuka mu region tutambula wetuti ku national tutambula wetuti naye gwe nga tukwata kuti kati bane church ddaho principal n'ayisa fatwa guno si muzikiti nti imaamu agambi kati bechi binawo kitambuliza ku fatwa kati fa abamu abanyiiga abatondo wala abanoma gatondagira boy zijaga just njagala waka plan obuziwe buvuga ekikumwana mwe namwe mwatulyamu olukwe twali tumanyi nsoka nenkuza twasayininga wendagaano jonga je nalyamu olukwe bodo kimanyi omuntu omulyamu olukwe mbamina mwatwa ne mukkanya kituufu kati gogamba otyo omuntu yabalyamu olukwe busitwako wagiryamu olukwe nasayininga wanti ndi mu struggle ne Museveni yagenda mu nsiko kimanyi olwa abazoleya ne basigale ebo kiri naye saazo bali mu kulya bicepere kati nawe lwana teri yakutuma mu soko fete tukutumangako totulangira kulya mu bintu byolukwe genda obikole ffe tuleke naye the logic is byokola fete bitumatiza kukuwagira nauli asimanyi bogera ku simanyi oba wati simanyi discipline zibaine bigabe bogera discipline baina soko komeko ekyo kyokka discipline njagala ombuli ekibiina kisinga obwemula abantu ovuma abantu gwembule bawagizi ba kibiina kyo kibiina kisinga ovuma abantu kibiina kikina abatasongwamu nga ne Museveni bamuvuma ne bamwambula naye ekibiina kitali na mbuyinza nga kirina abatasongwamu bongambo tyanti wangamya osojonye kibiina kya wangamya abasajja abamu nga bakabaka singa president yani singa bumene tali abaganda singa ye wangamya ku bwakabaka bwa Buganda sure ate ekigali kine kivuma kabaka ne Katikkiro ne bamuvune babambula gwe nokwe kwejagala Lobongo yatakwatwamu bobo entasongwamu kiza mumaze wangamya kwa ffe tumanyi betu abasongwamu ate mu bakubye mu bajjeewo kati gwe kibiina abamu mu kibiina ki bwe ngamba lijono balance abaganda mukaaba asimanya abejindi bakaaba buli omwaka aba kati nzo muganda ngamba tuyinza kyeyalinga tya parliament tetumala kutesezaawo ebifo ministries tezitumala ebitongwe nekide ne mu caucus tuyinza oyawula ngo caucus nemanya interest zaayo nemanya tujja saba tutya nga lango caucus Buganda caucus nemanya kiza n'ogwo mwata tusabira naye gwe noleta caucus ya Buganda tukamu caucus tukamu ko caucus ekolebwa abakiisa abakiika mu parliament ku kibiina kyo kati yowa possible caucus tukamu ng'erimu Lobongoya erimu Bukeni erimu Waiswa erimu Madada erimu simanyi Nyeko. Are you supporting the Baganda? Oboku baba kube. Gwe njagala ombuli oli wansonga zabwe zibanga tulina randi question mu Buganda ensonga y'ettaka. Ng'ogyeko okusoma endagaano y'olwendo omuzungu gye yafera. Lobongo yamanyi ki ku nsonga ezirumya abantu ku ttaka mu Buganda oba Bukeni. Kwigago toyamba even the institution w'ozaalibwa. Oyongera giuza. Kwigamba ebintu byakola nze talina kintu kyensobola kukwata n'enguza muntu n'amwegattako. That's why nze singa amuwagirako n'omulaku n'olwo. Olw'ensonga yali muyimbi. Nakugamba obulute butwawulanga bye twagala gwe ngambye obulute butwawula tonogamba mu baboole kati ebyo bikyo ngamba statement bili tezikwatagana gwe no ngamba eno verse kanjiweereza abakulembeze njiweereze n'abo abeesimba bw'oba wasalawo ne wekitegezo olina ku magezi agatusingako todda ku katuuti kuvuma buvuganya gwe olaga abasiru n'ababyenyi wagira NRM mu Buganda musiru nnyombo oba mubi nnyo wabula tutabbire tumatire tusalewo kuba byemukola naffe byemukola bwe mubooza baboole gwosobola kukola ki mwe munenengane eyo muliro gwe mukuma kikugasa kinga gwo muliro gukumye ate noleka nga fa abalonzi tutingana byonna yabiyimba njagala Uganda yaffe mugikuze nga mutugatta temutwawula mubabole kugabiga byenjogedde ani yabibyani bibye then kati ani is contradicting who uli nalyoka gamba enoge no position yetusobire tuyambe mpulira nabo batukola mu musembi mulikola mutya
bali mu sente Ssenyonyi asimanyi afuna bomeka werembe lw'obugombe bwa Museveni simanyi iPod bali mu kayani abombi butasimanyi ata muli kuchimbu mulwane muli mu struggle tebali mu struggle temwina kye mungamba kye nsobola teeka kuganzira mu kiri ekibuzo lwaki abayuti abasinga bamanyi balowooza mbu abasinga tuli naye lwaki abasinga tetuli lwasonga tulaba gwe tuli rio byotugamba byebbyo oyogera birala n'okola birala otugamba oti kati maama we ali mu kulya mmere naga mwana wange emmere eno mbitolya erimu obutwa tolya naye ng'alya gavumenti mbi munonde ngendeyo gavumenti mbi munonde ate embi olondere gwogenda okoleyo ki kiriza musajja gwe oli mu kubugyaza abantu ze bagi ekinnuma singa obadde boboyi ng'okola ssente oli mugezi nnyo kuba okuba mmane kuva ku mulembe gwa General Kayihura yali patroni wa Firebase oli mugezi kuba omwana ogaggawadde ne bwe kiba kya bukulembeze ossa abaana weesonyiwa abaana genda okuba essente zo gwe kenyini olima omuntu ayimira agamba omuntu alwanyisa gavumenti either aba alwanyisa Museveni either aba mufu oba mu buwaŋŋanguse oba mu kkomera Jamiru mukulu aliriddawo mu kkomera Dr. Besigye aliwa mu kkomera Musa Baruku oyo akulembera EDF aliwa mu buwaŋŋanguse Kongo Dr. Agure Kiyingi yafiirawa mu buwaŋŋanguse gwe lwaki oli mu Uganda nga n'ebicepero olya kitegeeza y'abatalwanyisa Museveni otubuulira amazima mupuruvinga bigambo bye byennyini era Bayibuli egamu libalabira ku bikolwa byabwe ffe tulaba bikolwa byammwe awo kati nkunge abantu okwegatta kookole ki mbuulira okole ki toyina kyogenda kukolera ggwanga Bobi Wine ddayo ku Wahabu ye si mu bubi because marijuana is not a simusango it's not a crime o meditating osomesa abantu mwe basomesanga teri gavumenti mbinge ekugaggawaza kyogamba gwogaggawadde ku mulembe ku gavumenti tugaba ddagala Katonda yawonya Sheikh Masunga ne Hajati Jaliya abasangibwa e Kawanda nga bayita mu kitabo ekitukuvu Kurani mu bakugoka okusoma dduwa ezigoba ebisirani ebya buli kika amajinni amayembe emirimu gyo gyafa olina olutwe oba omukisa gwe gwabula olina omuntu we yabula naye ng'oyagala akomewo oba oyagala kugoba mizimu ne balabe bo enga teweddeko soole ng'onoonya omulimu olina emisango mu kkooti egy'ettaka n'amayumba olina omuntu walemedde kumwe ng'obasigala omukyala oba omwami nga tolina kwagalwa ezo zonna ensonga n'ebirala babikolako bulungi nnyo basangibwa Kawanda Bombo Road oba bakubireko ku 0769878458 ku email info@masungadoctors.com ku website www.masungadoctors.com oba ku Facebook Masunga Doctors fa nakwasula n'obukabuka ku kanivoyi si obululu tebutwawula gavumenti nekuwa olukaaga geto nasigala Kayihura nakuwa obukadde 5 gwe maama zo sente obadde zo zijja tugambe nti obadde kale gobbanga Museveni tomugayi gavumenti kale obadde ng'ogibba gwe ng'ogaggawala kana naffe kale katugibbe kati lwakyanyiga nnyo nga mwe mugenze abalabyeka awalijje n'Omuseveni oba omusobola ofuna akantu ayina ettima ayina omuti kwegamba omutima omubi kankyogerewe ntayagaliza kyova olaba asobola okuba nga ayina obuwumbi bwafuna Parliament netwa neeyisa ssente ne basiga abaana ba commissioner aba speaker of parliament n'agamba mbu oli yabba 5 mubi naye ng'ate amazima Charity yabba 5 abawulira bubi ng'oli afunye ng'afunye nti ayina ettima kyova olaba ye bw'akeera ku makya n'ogenda n'okolera NRM agamba ababi babakozesa biraba 2021 yakozesa abaana wawadde ki tulina kyobawadde okujjako bateeka mu koodi pulaani byokubasibya okubakubya kikyobawadde naye oli agambye ajangu munnange ezo mpagire ate nekyewunyisa nina ne projekiti yo ya ghetto structure ngenda kukuwola ssente kuba oli munnayuganda naawe olina okuba ne projekiti naye ne PDM naawe tekuboola ne mu ghetto mulinayo abakadde naye neeza abakadde kati nno nayo neeza abavubuka entandikwa youth gyeri omusajja n'asooka alaga omuvubuka nti gwe oyina n'omugabo mu ggwanga lyo n'amulaga nedda n'okuwagira ekirala kuba atubeera mu ghetto abasajja ne bagamba ne bwoba wagira opposition bino ebya ghetto structure si bya bibiina kire yamulaze sooka osibe n'ebibiina byo ku mpagi ojje tusooke twejje mu mbeera kati oŋŋamba otya nti omwana tatambule n'omuntu oyo amuwadde essuubi amuwadde ekiddako amubulidde n'ekyokukola gwe ng'oteekawo woyo omwana n'omukubi emboko n'omusibya kati omusuubira kukola ki kyova banayagadde Charlie Munyago yalese ekibiina nasese naye kyansanyusizza yalese muzikiti omuzikiti ogumanyi ffenna tulye walioleko gwagoba ku mmere y'omuzikiti n'ataasiibye naye kubaako amateeka okuyingira mu muzikiti osooka funa wuzu si bwe kiri
Kiregeza yali search binanga we can all have a share psychologically bino byange psychologically kiba tusobola ofuna fena share nitugabana ku kechi yafu ba ku gwanga yafu naye tuyino soka ne tweche naye kulika amateeka okuyingira muziki soko ofune wuzu otula wansi however much tugenda kuli watu walikuwa puli abaga tulye abagalo nage kitufu tugenda kuli ne tuyino okubeera abakujjukujju sikuzamba ogenda kujjeno omutwe ojjo tule ku sina bye bisudde Bobi Wine bwe bayingira ekibira yalina vibe bagala kulya nkwate wano kadi eno kasaloli MP ono meyo ono bamaliriza nga ate omulyo gubase kyogamba bali kukikirira alala kaserenge tukalya kagenda 226 bwagwako simanyi bye banakoma 230 muntu genda laba fresh mpya kucho ino Bobi Wine agenda NUP bagenda anytime abo bolabanga n'okusala obusazi mu kkubo oti 220 actually tandika 220 mu covid tuyingire 220 mu gumu tuva mu kalu 222 ng'abaana bayina amaanyi abo essaawa zino obasanga ku kkubo ati ng'ebyaddalaga mwana nedda kati nekinoze ekyogeranga ku komanda wa ghetto mu Nansana abaana abasinga be twakozesa ekisanja ekiwedde 220 mu gumu ku NUP abasinga be bali ku NRM kigasobola okupuruvinga nti bakkirira bali Kaserengeto bagenda Uwezo nga recruitment si nyingi goza damu yabadde yebase emyaka 5 gyabadde kuva 220 mpaka 225 abadde ayipawulinga ku recruiting abaana ekigali damu yalina abaana b'omu ghetto bulaza ne chaliwe emabani namyalo nga yakubye essimu n'akuletera abavubuka bajja lwa sente bajja lwa kutegeera nsonga ekibuzo njagala nange kati gwenje njagala nkikulekere kanzize kankyogereko gujja kufuna ansa singa Museveni akyala Wakiso nga waliwo abavuka b'entebe naye nga nabo bali mu Wakiso n'abeekasanga ati nebaga pulezidenti w'eggwanga president we nali agenda beera ku district e Wakiso naye abatuuze b'omu Wakiso babeetaaga ku district mwe n'abasinkanira eyo bw'osuubira ab'entebe otambula bajje ku bigere oba ab'ekiro basuubira tambuza bigere kati pate bwe bayinamu kasente ne bawa ku takisi ku ntambula ne bagulira ne ku byokulya oba amazzi okunywa omuntu asiibye eyo ne mugere t-shirt ebyambalo wabaawo embeere wabaawo obuzibu nti oli yayiye mu kopi yayagala mbu weeteeke mu transport yakuguze t-shirt yakuguze ballet yakuguze buli kimu ataakuwoozi oweeyo keri ekibiina exactly niyo kwezo ono mugagga amanyi n'otuula ababaka bali mu ab'ekibira nga mbasonyiye ssente z'omwaka guno ez'omwezi guno mugira musirya nti pate engagga bwe bangagga kiki so the logic is saagala kitwale nti babasasula however naye baba babasasula baalikoledde bwereere ekyo nakyo kibuuzo aba balina obbamu n'akantu naye nga tukijjeko ekyokugamba nti babasasula ze kyembuuzo ekibuuzo gwe olowooza omuntu taba nakwagala gwenga bwolina gwokkiriza nti oli akuwagira nga tomusasudde gwe kijja ku kyokulowooza nti aba oli amala basasula mbuuza bubuuzi kuba gwokkiriza bange gwokkiriza otya nti lwaki okakasa nti aba oli abasasula anti ye kimukakasa nti agamba nti NRM mu Buganda yagigoba yagimalawo yagijjamu ekyo akyogera bw'ati olw'ensonga ye kyabuusa amaaso kyekiri kyenkulaze nti emyaka 5 ddamuli abadde yeebase oba emyaka 5 namyala abadde yeebase bo bakonsentratinga ku mobilizinga ne bakyusa mindset y'omwana nti awo kuwagira gavumenti si musango nedda ne bw'otambula naffe ffe kasatu olwana na gavumenti kasatu olumya Munnayuganda oba owagira DP oba yeni gwe omanyi batandise kukyusa mindset z'abavubuka wanyi tulina okutambula ne gavumenti bo wano they have concentrated on three kuvuma abantu kuwaayiriza abantu konjera abantu concentration yabwe eryawo badde kulwana bo bokka ntalo simanyi ono afulume ono atumanyira gwe wabadde n'abasajja gwe wayokyezza kati kankuwa ekyokulabira konze kolera nti akalunoma lutuuka wali enkyamba ntudde ne RDC ne muka programu kange ndi ne RDC nayo baka to school ni ghetto zekuza gonompereza ka message mwana nakulabe n'abasajja leka wayokyezza obonjagaza kigwe manchi akwagaza ki gwe nno olina meya mulamba kireza gwe meya nawe osobola otwala ne RDC at a certain time muli bakulembeze bekiri naye ze basita bwenva mu ghetto nenzije wala disinsakira abantu bange mbu nayokyezza ne bamwezanga nosiima tebasiima abaana babakolera naye bali mu kuvuma abaana kumanyira abaana kati omwana eyakolera 220 nga tomuwadde bwagala kankolere n'omugamba bakusasudde omusuubira kukola ki ajja bano omuntu aguteeke ku ttaka akati kale kamukolere kati kubola ate oyagala kumanyi nakukolera gwe tonsasudde bwenkolera no gwe kyekikwe kyoluza nti bansasudde wandi bwe bate bamusasudde agenda kukuba lwa kumuwaayiriza obusungu babo tu bwe bamusasudde akuba agamba kati kankube kuba gwe olina munaku wali tonsasula nakunsasula so kati ekya sente nsagala nnyo kisitinga nti babaguliro nedda balye malusu nga gwe abamanyira ate obbakama balye malusu what should they share
Tekisinga okutukkiriza nti politics abantu bagufuula omulimu. Bagufuula omulimu. Abamu ne balema okukkiriza nti tuyina nga ogamba onaasingako kuwona abantu beesingako. Mulimu amu ng'ebimu tokkiriza mpuga bw'aba kusinga kkiriza. Bobi Wine bw'oba gw'osinga tukkirize. Kyegga nti Bobi Wine singa addayo n'ayiya revolutionary song awo ajja kukola nga ye muyimbi. Muyimbi atuyize revolutionary song. Tulete ba administrator ba mpuga tulete simanyi bano Baraka Munyagwa ekyo kimanyi ekyo kyanalyzing ebintu eyo good analyst. So kunyonaga ebyo bijja bawe ebyo temubikola kino kiyinza oba tutandika onnonya abantu on board. Ngati bali ku opposition tulayo tasule Mwami Museveni. Negwe oyagala ssente akabino katambuliza mu nkwawazo. Oli ayagala akafaako obwemupi, oli ayagala okobwa meya. Tunaatuukayo ddi. When shall we reach there? Nga abantu ine ebyaffe byetweyagaliza. Oba otegedde kibuuzo. So se kinaalirowozezza nti NUP nga tujjeeko okugamba nti bigambo woyo we nakwakwata kaadi na bifo ebyaddala si mu byegenda. Bajja jiwulirayo. Besigye aliriddawo. Ali mukomera. Tulina emabega eri na Besigye yakola akakerege n'asale yagende yasooka mbusimanye takkiriza bya bufuzi agaanyi kati bwava mu kaluka 221 yatuula juga teyawagira banne kati Bobi Wine waawangwa sewo ne kigamba akalulu akyasuubira ogenda mu kalulu kwega discourage lya kalulu kati alina meetings yagenda mu ebweru kati nze information gye nafuna nagwe nali naye mugamba Besigye awedde nangamba ne muyimbira akayimba siibula omuddo wagende kati siibula obwabafu Besigye tasobola kuva mukomera nga w'amaanyi ng'anoonya kitasobola ne bwana akoma ojja kudda ze normal person naye okudda eno vibe ya Besigye tekyaliwo yatulise dda abaana bajja bapya Munyagwa baabo simanyi ba DF mpuga baani omujiji ompya kati gujja omaze ebisanje ebitoliiwo ogenda kudda okola ekibboto amini Besigye oba ogenze kati Bobi Wine time is coming naye nja muyimbira yakake oyo omwana atalifuga n'ekyobwami talikirya bakiyimbira ba DP nti owa DP talifuga oyo omwana talifuga n'ekyobwami talikiteeka wanga Bobi Wine watulanga ku ntebe ennene nze ndikuwa ekirawo eyo entebe ogimanyi bulaza ekisooka ye kennyini tayagala kulembeze yayagala bifo tayagala kutuula mu ntebe ennene yayagala bifo kasita abanga afuna ssente yatuma muwanga kivumbi bamwe yaga bo bagala ebifo 10 mu Buganda kuongeza ssente kuongeza sakate mu Buganda babadde na bimeka mu beyond Buganda babadde na 5 meka national wide beyond Buganda babadde na 2 ngamba beyond national wide babadde na 5 kati 10 bagatteko meka national wide mbu bagala yo 10 naye think buli balibana biweza nkakasa na 5 mu 7 bali 5 mu nayo babadde bayinza obutawera season yeno uyo mulabo murasita bwe neewuunya bwe mbadde nsuubira okuba nti muwagizi wa Bobi Wine mukulwe Bobi Wine zagala muwagizi mu music naye politics tomwagira Bobi Wine si munnabyabufuzi Bobi Wine alina kuba muyimbi Bobi Wine alina bad character mu music Bobi Wine mu music mu politics bad character mu music tujoyinza owemulira bad character gyoyogera byo mu music naye no mu politics ne statement yeji ekostinga kinene just one kuteka kutaka kati ekyo kyakyeyerabira ne kano nga akabadde ekibuli very good akogano okwanjula mpuuga yagudde era nagwe nagenda mugambo yawedde dda omusajja yagaye yanjula abantu abalo n'abo opposition oyina fuuka musiru n'omwanjula andagwe naye bw'ogana n'omwanjula andagwe omusajja ne bamwanjudde nga ye kati gwe wayajudde gwe ne ba others katoli bamwanjudde nga ye ate ne yamwanjudde simuyise oyo bamwanjudde yennyini yow'embuga kati gwogenda tugamba ki you are isolated alinga akulaga ebintu bibiri one oyo waffe wadde mumulese batumuboola naye ffe waffe kyakubiri eyo nkoko njeru buli weebeera erabika n'oyo wuuyo so psychologically Bobi Wine yalimu okukkiriza nti ebintu mtoleeta busungu obusungu si bwe busooka hunger comes last kibula omuzungu agamba where peace fail apply force kakulaga peace yesooka kati ate Bobi Wine yayagala nnyo otandika ebyakabuli ebyo twamanyira mugendo mwana muveewo abadogo kati ebyo ayagala mwana oyo mpunga jjo wano mwana oyo Ssenyonyi agambe bw'ati kati ebyo byamulemeramu kumbe psychologically ebyo tebikolebwa politics mu ghetto kiba bwekito kati nga mu Firebase ngaawo ogamba nti rasta anti Firebase ye mu ghetto abantu bane ghetto zaabwe nga ghetto yo gwe okola byoyagala togambwa ke wali ni skin amateeka togamanyi number 1
the president is ever right. Rule number 2, if he is wrong, consult number 1. Kiriza bwaba mukyamu. Tunulire lisoka lyogamba ever aba mutukiza kakola nsolo. Kuteeka lya nannyini ghetto. Kati mu ghetto solo kola kino ne babikola. Kati ne ye bwe munopu bwe yali alowooza mbu n'ekibiina agenda kukikola kumbe ano dyowulidde sajja muganga kendeze ku ddoboozi so kati ghetto structure bwe kubadde omulimu gwayo okukunga abavubuka bano naye nga si ssente nti ebempe bawadde ssente no just mindset change nakulaga nina uli munnayuganda onofuna ku keki lwaki olwana ne gavumenti nakuuza kati gavumenti singa evaawo ofuna kinze nkibuuza abavubuka nga wasanze Museveni oyinza mumugamba ki the biggest percentage banga mbagala se nenga ndozo olabye nti yala yeboogeza kituufu naye kati nsigala twogera ebirumilwa bannayuga baganda baffe ero lyasera mwana bago omanyi mwana kale ng'olabira ddala abasinga njala nti bwafuna kafunye n'akateeka mu ndio kambagamba tetusobola ffenna kutuukirya mwami Museveni kituufu then tutandise kujja tutya mu yala gwe singa otegeka ebikonde ng'oli boxer n'oyita omugagga wa Nasa Nanjovu oba Richi n'omuyita najjo battenywa property consultant n'akubwa ssente nenkuyita MP gundi najja facilitatinga ne ka center akavuddemu n'otandika business yo wali project kyoga teweeyampa olinze ggwe naye nga mu government abiriimu kituufu kitugamba abavubuka wandika project proposal gwe bona owandiika mbu simanyi tulina basa kati tukola baka tu school in ghetto naye abatuwa ssente z'abaana okudda ku masomero bagulira ebikola temubaamu gavumenti gwe n'owandika n'ogende wa pastor Bugembe n'ogende wa Sekerias Kigozi n'ogende wa Imam gundi okakana okunyinza milioni nga 4 n'ozitematementa sawo bitabo peni biki n'ogula ebintu n'otandika bufaananyi n'obawuliza mukama wange twakoze omulimu guno budget yiino ebifaananyi bibino bano twasiimye ne school kwa n'omulaga waka naye nga temuli gavumenti kyengamba vuga tusobola ilowooza ekintu kyonna nga gwe gavumenti ogijjeeko obwongo onagamba watali gavumenti buli kino omugamba kankubuuze singa obire ewaka nga taatawo mubi batamiira oluusi abakuba tabawe kyogamba omutta nti nedda kati okola otya singa taatawo abeera nga si yewa ddala kitegeeza otandika kweyiya waka kweka mwana muye ne munafunayo emufunye mulye bakazi bagenda mu scrap n'abaana ne balonda just kubeezaawo family nga taata yakulaga ye yabeesonyiwa kituufu kininga kyengamba bavuga kituufu ya gavumenti kalembi kati gwe gyesonyiwe baako byokolo ngamba temu kyokata tuwali wagaggawadde nga tewali mu bya gavumenti bayitirivu oli mu katiza byo gyenjagala basobola bakkirize nti gavumenti yeeteekeddwa okubaawo oba ate teri gavumenti nnungi nkigamba abantu wadde okimanyi eva gavumenti eba zero teba negative teba positive bw'ogifunamu oba positive bw'ofiirwa eba negative gomeka abakabe yamini ate abagiwaana bayitirivu abagiwaana abagikaba gye bali very good neya obote neya muzeeyi kiriza n'erijja bweribeera ennungi kuza bw'oligifunamu eri baba n'ennungi twafuna gavumenti ennungi banaye bali bamusibira mu bwatu bonyaabonya naye bweri bw'oliremwa ati si Museveni yali kalekaleko ati sikale ng'olya n'onywa kati nze kinga nno mujjalinda nagabira nagawe oyagala change starts with you and you etandika naawe kweli musibewe ne bwana tula muntu abamu tujasigala nga tuluma ebikoola bye mbagamba musigala wano nga muluma bikoola munywanja iri wasonga gwe kenyi don't have change mbongo tutandike ffe kenyi tulina soko okwekyusa n'ekyusizza ntya nenkubula gavumenti bubwe ne wajja muntu bagenda kuwa kifooki tell me okusinzira ku level yo lifutu bigere ne kusoma kuba musinia no yamana ngo ntena byengamba okulo okusoma gavumenti Museveni yakwonoona wakuba na musinia tutayagala sito wasoma okubyovulo onyumyewe n'okutenezugu y'omugagga gy'otadde ku piki woyo gavumenti wetuuka omusuubira kyo osuubira kuwa bondi ya pikipiki oba osuubira kuwa wa minisita kiki osuubira Samudi yabagamba nti ne munakola mutya ne tukwata gavumenti era mujja sigalawo mutya nga banyiiga ne banyiigera ne bamuvuma n'empuuga yabagamba abamu mukkirize tubakulembere mukulemberwe bukulemberwa so si mwe mundi mukulembe si buli muti anaakulembera baawalabula kibanda the logic is abaana tebamanyi kyo yo sente z'abatta bo baagala sente leader of opposition afuna mmeka MPN afuna mmeka kansala gundi njagala kaadi simanyize njagala kino that's their main issue kunoonya sente ke kaliko twagala singa kutoka Bobi Wine mugeza anoonya sente waddala akubye mane naye kiba kukwata ntebe Bobi Wine tossa abaana ayina amaanyi yafuga Bobi Wine toyina yadda amaanyi amabibibi toyina yadda amaanyi awo ne wali oyimiriza limbo muli majo bayimiriza ku parade baba kubemi baba nula sate second bonna muli mukaba muli mbinnya kiza bano saba bwerere kaina agenda tolina kyo gamba bande is nothing new bakubuje kuvuma babule kuvuma abantu
kuwaayiriza n'okkonja. Omanyi okuwaayiriza n'okkonjera byawukana. Gundi yabbye ssente zo aba amuwaayiriza naye gundi yatta omuntu. Oyo okwo kuba kkonjera ate oba otaddewo ekinene. Kati abo be bamanyi simanyi ani yattaani ani yakola abo boolaba be bamanyi nga kabaka simanyi gavumenti oyagala okugjawo Bwakabaka simanyi balina ebintu bye bamanyi mwanattu abalabe batamanyi. Ati kino ekya Kalugambe Secretariat nayo n'okwagala ebifo. Gundi ayagala kino gundi ayagala kino ekyo nakyo kiri mu gundi era y'okunoonya ssente. Emirulu obufo bulimu ssente. MP ayagala ssente kati kankubuze Tango yeesimbyewo. Tewali. That's the logic. Yali wadde agaba kaadi talina kuba na interest ya kifo. Nese bufa yeesimbyewo. Kigambye abali muziga balina gye ba interest ezaabwe. Secondly, ongamba otya nti gwe naawe olina gy'oyagala ate nga mwabamu abali ku kitebe abaddukanya pate. Ono ngamba tebakuteekemu embeera ya kintu kidogo. Y'ensonga lwaki nekiri kye tutera okugamba nti n'abantu bano balina n'ekizibu. Tosobola kuddira wali bantu bamalayo ate gwe n'oleetawo abalala. Kiza yo not administration toddukanya kibiina wabula gw'onoonya ssente mu kibiina. Kuba nabye ne wa mu Nansana gundi avaamu alekera gundi incumbent ate yebamu incumbent taze sente zatambula nkyazinoonya basooka ne beebidingako milioni 3.5 omu n'agaana. Basooka ne babidinga oyo Kaana Kambata milioni 3.5 n'akaluwa. Nagamba nti ne bazongerako nkyawunyiriza ngenda kufuna ze baamutaddemu yavudde eri nadde eno. Kati bwe bamutadde ate waliwo Kasozi. Ye Kasozi? Amuza Kasozi. Amuza Kasozi. Ate era awo wennyini waliwo ne incumbent. Bakitte Regina bakitte. Ate abaana jiga atavunama yo kati bakitte bayizo kuba mujja ku list watavunama. Ayina ekibuli. Kete ino manya abantu b'enasa nanno ngojje ko bono bawoyo n'abantu b'enasa nabambazule mama bakitte omulawe mukazi simalala. Wakayima tomulala nga ffala nese Wakayima tebakamanyiira. Wakayima akyasirise ne kaakati. Anti si political amateur. Mumuli baana bato mu byobufuzi omanyire Wakayima omanyire bakitte. Olw'okwamba wabuwa kaadi ku season erimbo omumanyire omufukamize. Wala sobola osifukamiza mati yalwanga bwanika. Oyo chairman wa district ye Wakiso. Bamakazajjanga ttano olimba. Kati ekyo Bobi Wine kyataategeera. Ndi ne wona aleeta ku Wakitte either asobola okkita oba asobola okufuna ekifo kyate ye ne bwagwa takola loosi. Bakitte doesn't make a loss. Kituufu. Bakitte akoze ligase ye. Kati bano bakyali malala ng'alina kaadi alina okuvunnama. N'abazeegula ne badduka bavunnama. Nina gwe nala musajja mukulu alina n'abaana n'atera n'okuzikuza ng'afukamidde ku ttaka mbu asaba kaadi. Ngamba laba nno bannange nga ne Museveni buli awo omuntu omu yali afukamidde Museveni olwa kaadi. Oba otegedde lwaki ngerezesa ku Museveni nti ye musajja omukulu mu byobufuzi ku kyalo niye olaba naye tavunnamya abantu. Museveni aganja kukugoba mu kibiina ngoba okakana nga alina balebo MP simanyi tinkasiimire simanyi ate n'abongera ne kaadi bulungi lwasonga oli omusajja naye gwe ttaano oyo bagayita maanyi ameemanye gamala ebitembuga kwe geewulira togambwako kyekisse Bobi Wine. The downfall of Nuupu is not going to come from outside. Sinti Mpuuga yatandise ekibiina, Sinti Museveni w'amaanyi, Sinti wabula ekisuula Nuupu bo bennyini mu entalo z'omunda zezuyizizza Nuupu nevaamu abakola ebibiina nevaamu ababakuba nevaamuko kati nina gwe baŋŋambye era nkyali mu pipeline nningiza. Balina kanso yabali connectinga ku muzungu ennaku zino kye bamukola abaana kanso Opiyo ennaku zino abaana kye bamukola naye ne beerabira nti omusajja gwe bakonektingako naye muzinzi nti bano abaana tebamanyi ki kye balina kukola mu budde ki bo balowooza nti kye baagala muntu omanyi bannayuganda abasinga bareasoninga with kwegamba emotion kintu asooka kiwuliranga kati ne bw'aba reasoning olabira ddala nga waliwo ate ekirala ekimuluma katuusi n'alemu okugjayo ekinyusi kati be baana abasinga bali mu NU ngene mwana okimanyi prince yako tetwagala mmanya foba kiki fekwe tugenda naye nogaa kwa mma eyo tebifuuka gwanga protest vote gye tuliko kikiroba kiki mwe mumanyi naye ng'agamba protest vote tamanyi kyekitegeza wadde tusembyeyo kano protest kyeki kubanga kwegugunga omwami n'agamba tulonde kyeza gwe yeegugunga tolina kukola ki tulonde omusajja n'agamba tulonde because tugere tulonde n'akuba ballot paper nga naawe kwoli ne bakandidate bo naga tulonde gwe mulanga gwe n'oseka wamama ogende protest vote gwe nojja n'otiikingako owuwo gw'oyagala ku ballot paper ye n'ogizinga n'ogisuula ne muka nankanike ye n'abala ye kye yabadde ayagala gwe kulonda. Have you protested against the vote? Temanyi kitegeeza tusuubira protest vote tukusuubira okukwata ballot paper ogisazeemu
kuba calling yabali eliti londa boyagala bote bafuddeyo kati gogena ngolondeka abamu yononya kiririza psychologically we fool so nyo chogo yabo because that's not the protesting against that vote. The man is called is kulonda to cast the vote. You have casted the vote. Which protest are you doing there? Either you use him to manage it is against the vote. Bachinyonyola chifura nenge. Lwansoma naye bamanya mutetu wasoma. Yensonga kifa mutetu genda. Lwansoma ate mutetu mugenda kunsulwa zanga ndaba. Tosobola kunsulwa nga mseme tamala ako myezi 2 ne giyitako. Tamala ako mwaka ne guyitako. Sidda mu kalulu. Ate kati nkomyewo. Katate mu nnonde. Simanyi omubaka tumuwe ebisanja 2 tadda malende mu kuba mwaka mu wakimu simanyi gwe ebyo lwakangamu ebya police ebyo ebigwa nange enzija baavu mu omusajja gwe kakati njagombi which uprightness do you have bulambu kibwoyina mu gwe fike nyine otulimba bachalibo no balimba abantu no balimba no wayiriza bali no tukolimbiso no tukotya kubwanja kabaka no lipu Museveni ndio we tonda bana yetu etonze ne ba agent baffe bikoleddwa yakera kumacha mizindalo apology ganidwa nabuzanga yani Museveni yagaba na Uganda na especially abantu bo mu Buganda goyogera ngani yagamba ko kunupu oyogerera Buganda tamali mirundi omanyi wali omanyi yavuma mengo jjukira bwe yafa family negenda yetonda wali ko atikilonga abagoba yagamba kyabuwanga abiri kyampisa okwetonda omuntu wajjanga nga takakidwa nakakibwa okuwulirizibwa Museveni ani yamukako okwetonda kati gwejeyo omutwe atowooza tekkirizibwa gwanga ngalo na kibinja ali yayagera bannange twebaza omukulu okuvayo ne yeetonda tusaba twongere okutereeza ebikyaso byekiza yakkiriza apology Katikkiro bannange engeri omukulu gye yeetonze tusaba twongere okugozaamu bino kiza bwakkiriza kati gwoyogera ngani political bulanders tamanyi kyakola mbudde ki era n'atya so kyonna kyekiri tujja kugamba boyi bagenda kugwa wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba tugenda koma wano sebo no problem tujja tandikira olunaku olulala wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero tukomye wano tutandikira olunaku olulala kuume atakuumira mpeera